Alright, mikwano gyaffe minaba na Uganda nadda abantu abali ebulaaya mwebalimba bali kutwagala wetuli tukomye ku mpyo zaffe awamu ne wisdom kaye omwana w'omulaalo omu yekka bw'ati anywa amata omutali mazzi de tugenda kukikuba mu different styles byembadde mutamanyi tugenda bitigonna ku olwaleero omanyi Uganda twagalamu kintu kimu nti naddamu abali ebulaaya mufuna information emutama information eyevaawa kakati twasazeewo okuyita kye bayita iCloud oba storage information yonna gye mwali tazo okumanya mu nsi Still jakwengayita ku YouTubes ezenjawulo. Esooka jakweyitibwa Wisdom Kaye Official. Kaye Wisdom Official. Kaye Wisdom Official. In collaboration with a Flashlight International. Yes. Muchitegedde. Kyetugenda okukola ekyo Kaye Wisdom Official awamu ne Flashlight International. Those are YouTube channels. Yes. Nenga buli information nabajala mu nsi yonna ejja kuba esookeraawo. Era kyovola tetumanyi nti waliwo yakoze kuno okulayira era kusose naffe olunaku olwaleero tukiri mubaweereza mwebale nnyo. Your patience is very important because we love you. You've made us what we are today. Era waliwo omuntu omu yagamba Kaye nti omuyimbi yenna bw'oba oyagala kisigale ng'akyali mu ddiiro genda maaso n'okumwagira n'okumuwa sente gondo nibado hiti yabadde y'amaanyi you are pushing him or her to go for further research akule nyimba endala. The same applies. Bebalaba programs zaffe they encourage us to go for further research okuba tusaka information jabade nga tebamanyi. Wetuli ne Flashlight UG ejja kuba mujja kwa mujaba mpolampola kwa mujja kwebuza why nga lwaki teriiwo because of teriiwo naye nga yoweeri for some reasons. Tugenda takona ku lwaleero mukulu Tibuhaura President Kakuta Museveni wa Uganda at the moment ali mu swearing in ceremony. Fetwebuuza okulayira kuno kwa mundu kwa pisto kwa bunkenke abantu batidde abamu tebakoze netugamba nange what is swearing ceremony mean kitegeeza kyeri ensi ba president tulabye ko only West Africa bebazze aba East Africa bazze nakale bwe bali North Africa tetunafunayo tetunafuna budde Bulaaya okulayira kuno kwa Museveni nensi anti kati kansoke namusaba tulawamanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo eyakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka Dr. ine ekintu kyayogedde Dr. era abatu banjagala obagamba abaana bangi mu abatu ba Bulaaya nze ne Dr. twasibye ero no Dr. njagala omwebaza yasibye pini n'agamba nze sora kulema kukyaza Wisdom Kaye abaana bangi babakanga kanga eyo butakyaza Kaye Wisdom kati kye twakoze nga wagambye genda mu YouTube searching a Flashlight International subscribe ate YouTube Kaye Wisdom nasazawo nange nzigulawo YouTube channel tanti waliwo information gotogenda kufuna obato mujje ku Flashlight International ng'osobola ogenda ku YouTube teekamu Kaye Wisdom Official banzigudde mu YouTube nyingi nnyo si zange bannange kakati awo kubanga abaana bangi Dr. nga okimanyi n'emyaka 5 egiddako oba ogumu one kyetugenda okufuba okukola kusomesa bannayuganda kyekiddako mpulidde oyogedde mundu mwabali ebulaaya mwetemumanyi ne wano wasobola okuyitamu helicopter nze mbadde naaludde okulaba ziganiship zendaba e Kampala kati tulina okusomesa bannayuganda kubanga Uganda yaffe bano batufuga bali myaka gya kawungezi naye baba baganye balina okukkirira ku ttaka kakati so bambi nyamba genda ku YouTube channel teekamu Kaye Wisdom Official subscribe goberera genda YouTube channel again teekamu Flashlight International subscribe goberera tugenda kubanga nga tutambulira ku ezo YouTube channel era ku ezo Kaye Wisdom Official njagenda nko olusi live ono Dr. Jatali bwe nfuna amajenga ganumbya oba ekinumbye kakati njagala oberenga gwasoso kiraba nyiga bunyizi wanne nga abannanga abasajja bali wabweru bakoze batya bankimye ne mukatambuza so tambuza link tambuza ezo link bbiri Flashlight International tambuza Kaye Wisdom Official gamba abantu Kaye Wisdom yakoze YouTube channel Kaye Wisdom Official subscribe nyiga wali akade tambuza waka bwetu tugenda ngokuba ate nekira tusubiza abantu wiki twagalanga tubenga nga at least tubawa video nga ebyokwogera tubirina guno omutwe kino kyengamba nti twakulira ku mato mutali mazzi kyemba ntegeza sikwewanira ku bantu mama waffe mama wange ali medical doctor ngate musirikale actually waliwo ekiseje kyali kinepanka ku bagenda ozolanga
nzo gende okusooka okuva e Kampala ogende mu Bende mama wange bamuwa transfer bamutwala mu barracks ye mu Bende ng'abalema bangi abali Kabamba kali waliyo mu Bende Kabamba oba ogenda mu Bende kali waliyo barracks ye mu Bende actually eri mu valley ya mountains za Nakayima President Museveni lwayingira mu Bende district Kasajja ingira bwati newa asooka kuvuga paka ku lusozi Nakayima lwaki simanyi naye nze kyemanyi ku lusozi luli olutuukawo olina okusaba byoyagala abantu basabirirako naki ndowooza ajjukira history nange simanyi naye kakati barracks eri mu valley buli kazolite yenna bakazolite abasinga bali awo so mamange yali mukugu nnyo that stuff kati kyovola naza nze ntulira P7 mu Tiger Army Primary School eye mu Bende osegedde awentulira yes so mpulidde ogamba kati kankumulira ekintu kimu ne kino kankyogere bannange mwenna abali e Bulaaya fe abamu baatusalako kankule dokita bantu bangi abatandika boogeranga kaye wisdom tebakyayogera ebyo waliwo omusajja nabagamba oli basajja biwempe emyaka 17 ng'ayigiriza bannayuganda bintu bingi ne mu myezi 3 yakyuka nga byayigiriza bannayuganda emyaka 17 takyakola ki takyabyogera nze nebaza nnyo Tamale mirundi senior yayogera ekintu yagamba sisobola kuba gino gyonna emyaka nekera nenkyuka omulundi mba musiru otegedde however much nsomesa bannayuganda era nze ayadore Tamale mirundi why yagamba nti awagira President Museveni naye tosobola mumanyiriza ebyo ajja kugamba bano babbi bano kyovola naye bamuli bubi otegedde kyenkugamba olaba nti bamuli bubi I respect people like Byarugaba nti Byarugaba ajja kuvaayo and actually ate Byarugaba kyemwagalako ekyensusu nti I and Byarugaba yes Byarugaba is full westerner nze ndi half westerner but kubanga twagenda ewaffe ne tulaba bonna abo westerner dokito kimanyi omanyi nti no Buganda wano Katonda nti no babonyeza Buganda wano ne Buganda oba Katonda yagiwa omukisa buli government ejje bonyabonya abantu bali wano mu Buganda we ngamba Buganda sigamba Baganda bokka dokita abakulidde wano bo tusanga ebizibu buli government ejja webonyabonya abantu bo mu central ebeeroze bonyabonya Baganda bokka fenna batubonyabonya wano naye omanyi nga twazzeeyo waffe nti abantu bo mu western 85% banaku bavu babereyo nafuba n'enteze kuganolaba omusajja n'akaddiwa nga tafunye bulamu bwe yagaza okujjako okuunya kalimbwe okuunya obusa okuunya amata okitegere kye ngamba ne baweerera abaana baabwe bwe nfuna chance nenzija ku mukutu nga guno nga ntudde wano I have to represent my people nembaga banayiwe mba mulina be mugenda otwala n'emiggo si buli mu western anti mubbi tokimanyisebo gwali ofunyeko sikala state house sebo oli Dr. Mulamba kyenkugambye kati tulina kuyigiriza abantu bali kubanga amenya abantu basobola okugamba nti no tulina kuyigiriza ethnic groups eziri mu Uganda nti not every westerner is a bad man nti obambo afuna sente zabwere why kati bwenfuna chance ekyogera I feel proud because those are my people. Bwenda Byarugaba ng'akyogeddeko yes kubanga abantu bali balowooza nti buli western ajja kujja wano afuuke kidoli ayogere byesi no actually n'abamu batya buti abamu batya buti nze nalaba omukyala gwe twaleeta wano oli gundi yani Lilian we ava ku channel bamusiba emirundi ng'egyo n'agamba bannange bano abasajja bagambye n'okunkola ekikyamu mu private parts zange nasalawo n'agenda neewaayo n'aweewaayo n'ayingira NRM why because kati waliwo kyenyaga okugamba abantu naddala bali mu diaspora bw'olaba omuntu nga kaye wisdom muyambe $2 sindika $2 ze 15 nze nja kuyimirirawo olunaku nze seetaaga bw'oba mu America noga naye wisdom ono wiiki we muwaayo $10 kikola dokita ono wajja n'akuba wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya kubanga kati baga nsobola okulangawo oli omusajja w'emipiira tupadde yangamba njagala nnyo channel eyo naye ntya wisdom abasajja bagenda kujja mu bizinesi ya njagala nnyo naye omusajja nga ate somu abali e Bulaaya bw'olaba channel eno ne bagamba nti kaye wisdom official subscribe era gigabira abalala ate giwagire bw'olaba Flashlight International nga tuggayo kubanga kati njagala gw'oli awo njagala okubereza YouTube channel endala waliwo emu oli omusajja akolerako obusamize abbye abantu ba diaspora
tujja mwogera tetujja naye bonna nagambye abaana balina YouTube channel mwekolemu omulimu oyo gaya agenda bafiriza abya abantu ba diaspora abya abantu akola ebyo byobusamize n'agamba simanya anonyere na yabye buli amuwereza sente nga kubrokinga kakati naye njagala ogobera channel zonna eziri e Uganda gwe omuntu ali mu kiyumba gwe omwana ali e Saudi Arabia ali e Bungereza ali mu America njagala ogobera YouTube channel yonna olabe njagala olabe oba waliyo YouTube channel yonna eyogera bye twogera ntono kakati mutuwagire bannange kwata dola okusobola n'okugamba nti buli wiiki nja kusindikanga $10 osegedde nze mbagamba bulijjo nti enamba yange eri 070 494 erine ku WhatsApp kubanga oteekako information ngamba wisdom nayogera ku embassy ojuka twayogera ku embassy abaana ndowooza tulina okuddamu ebintu by'embassy bampa info kati abantu baagala info tubenga bamuwaffe gwomanyi nti lwakubanga ninda musajja amale kulayira ono ngenda kuwa info y'abasirikale abali e Somalia ojja nakutya era ndowooza banankima bukimi n'abamu kakati n'essalale bagirooja tebagiraba gwe kubulidde eyo essimu bateekako info lyakuba n'agamba wisdom waliwo no info abantu bakola whistleblowing so kati eno channel yesigadde okuwa abantu amazima mu sponsoring mutuwe ku sente tuyimirirewo kakati now era we nkugamba nti no tambuzeeyo kaye wisdom official subscribe tambuza account tambuza flashlight international we mean it tuba tetukola ki tetusaaga gwe manya YouTube channel waneziriwo zabuwemu omukazi akera kweyambula n'abala akuleeta mbu tuyamba bano ate babbidde mu bintu by'okuyamba babbi aba diaspora buli omu nzimbira ono nyumba nkola ebyo mwe babbira kati ffe ababeerawo to inform entertain inform ntukulaga Uganda gyegenda kati gwe tuwagire now okulayira jena nga tunagenda kulayira okimanyi kiri mu Uganda okanti President Museveni elect agenda okuswalinga olunaku olwaliro ennaku z'omwezi 12-13 bw'atyo ali mu kulayirira mu region mwataawangula kyobalaba nti ataddewo amagye mangi kyenkugamba kati kankubuulire nze wondeeta ku channel bwe mbeera kati omuntu atuddeyo n'agamba nti kati ndaba kaye wisdom official ndi ku flashlight international yeetaaga kakati information etegerekeka nze gwokimanyi dokita ndi muwagizi wa President Museveni naye atali kidoli oba kidomola because President Museveni enkyagenda kuvaako nsigale wano naakaweza emyaka 3 mu egyo yes nga 5 May yeba birthday yange saagikuziza nagikuza ndi ku bunkeeke kakati ekintu ekiri nti gwolowooza lwaki gwe bagambye gana amagye ne gunship ziri mu ggulu nedda ziri wano wasobola okugwawo akantu akakyamu gwe tekikwewunyisa kati kankubulire waliwo ebintu ebimu ebigenda ngenda kukutwala mu kulayira okwo nkulaga oba kulina meaning oba tekulina anadde yajja okumanya one olaba omusajja byabakama agenda kujja atuulaawo agambe President Museveni addemu asome wewangula bwoti wewangula nendowooza naye ajja kudda eri amugambe ssebo ndowooza okimanyi ekyokukola byabakama agenda kujja nebunyidole badde wali nenze kyemmanyi byabakamawo balina omusayiningira kyekaawo agendawo mulemuke waliwo bagamba nti no yalwala covid kumba omusango ogugenda nga segona bakutte ne bagamba yalwadde covid omusango Kyagulanyi we yagujjaayo yawona oluwona bannange enkere nalabikira ku NBS kati awo byabaka majja abanja check signing wali tujire kati awo olabire eddini abasajja bali awo nomala ogamba kakati olaba winyiddole wali awo olaba byabakama naba byokulonda naba nga asudde ebigandula ali wali ekolonga obalaba nomalaga bobi bonna bagwa kava bana akwebuzaako aba bobi yalidda wesa abazira winyiddole nebyabakama nobera wawe yafunye kadi byabakama aba yambuka bwati nakagandula ayambuka bwati ayambuka nogamba bobi ayingidde bobi bagwa kava omwasolo okwera mu nete bagweri otegedde kubanga abantu bano dokita nakugamba
fatwala amadda nakugamba bobi yafuuka kati ntiisa eri abo abantu abamu kubuulidde entiisa yennyini kati ogenda kulaba abantu abeekazi ate kati kankubuulire olaba bonna abali ekkololo awo abagenda okwogera boogera nga beetala anti agenda kuddamu asome busimanye region ne byewangula kaye tugezeeko tunyume just banafa abatwa mutusonyiwe neka tulwa bawereza tugezeemu kati nti yabasoma luli January nga 2 twalonda dikozi twalonda nga 5 ne masa bwe bagatagatamu hakati singa moyo mutukuvu kwolo nako olwale nga 13 namukako namugamba kitufu nasoma bicha kansome lama kakali kwa president 7 nze byabakama kali ko president 7 byabakama ati asoma nasoma kati jukira asono kubanga aliko ekitufu ekyembalala wano alaga president yawangula nsambu kati nagamba embalala yawangula abiri nsonyiwa osobola kungamba bagenda sefs jamugamba mento ambulance afunya ko mento ande zoroga tunansasula check mursasi nabe bagambe tunyimya omwana yabuuza byabakama ekibuuzo yamubuuza byosoma obijjawa nenfa nasooka mutunu yabwati namugamba waliwo special eyekiyitaba atya namugamba eyo special yetya byosoma obijjawa nga tekuli internet osomera ebyokoboko niyo busomera wano naye kankubuulire eggulu we liba gyeriri waliwo eggulu abo abantu gye bagenda okugendamu eddala if kwekaza was a person those were people abo bolaba abo yo kimanyi kakati olaba winyidole ukimanyi winyidolo do you know nti omulamuzi yayimirira ne Bobi Wine eno nayo topic kati ali yagenze mu lumula simanyi medical check up bitya yafunye covid ekiro yagambe wano tebanjanjabirawo naawe tabwati paka South Africa kyoboolaba buli muntu awagira ekituufu wane Uganda not necessarily Bobi Wine awagira ekituufu bana Uganda mwina okuyimirira naye kati oyo omukazi tuma gyayitamu gwe tokimanyi tuma gyayitamu bana Uganda mwina oyimirira n'abo abantu otherwise there will be no better Uganda if you don't stand with people who stand with the truth. That's true. Osanga omuntu nasanga omusajja juzi nanga wisdom nali ngula kundi nyina abaana abo mukama beyampa ne I adopted those gundi kati bali bakomyewo nguze kaddeka akapya we nagenda ogula kaddeka omusajja nangamba wisdom kati akaddeka gwantuwadde kaddeka mu emitwalo nga 2 set kyapaliza okwogera naye eddakiika 3 ne mugamba omanyi lwaki abantu bava mu balwanira gwe omuntu wa bulijjo mwe mwandibadde mumpa sinze bawa kakati ongamba nkuwanzijjewa wano olabyewo basajja bewempe no bali abagenda abava ku bye mubalwanira bagenda bwe muta protecting kaye wisdom omuntu osobola okumusanga era nze nebaza banna Uganda osanga gwe doctor osanga munna Uganda waliwo wa boda yazze bwati ngangoba nengamba nga mulamu side mirror nengamba kozi batugaba bano bakati nensoka nsibo munundi gumu nenasiba nanga gwe kaye wisdom nga mubala bwenti emikono entambula yajo nangamba netolodde bwenti nga nkola bimotoka netola just okujjo naye nakanywa amafuta sente zimpeddeko musajja gwe ndi kusanga mpesimu ati sinja kuteyako ya time. Those are the people betwetaaga mu struggle si ya bigambo otherwise kati fabali ku front bwe mutatuwa masasi ate kitunakubisaki bwogamba nti notosola kuwagira kaye wisdom oba olimba otele kyemugamba ne back to the point oli omukyala nja mukunyonyola n'ebyabaddewo kisaache n'omwogezi w'esigeddabuzi yaga yasabye bamukiriza bonna boogera bitakwatagana okubulwadde bwange obunuma nze nsabe ate kati woba mugezi kyobola nange kaye wisdom bwe ngenda kakati ewantu ngende wantu wemmanyi nti nno wano tebajja tutubukawo ne bankeberayo bati bw'oba ofuluma Uganda ofulumira mu baasi genda Kenya yes why
waliwo abantu abamu abataagala byenjogera omanyi lwaki nagamba president Museveni abantu abatakubuulira kituufu tebakwagala bakwagaliza ofebufi fe abakubuulira ekituufu fe tukwagala nze njagala okulaba president Museveni ng'ali lwakitula n'ebino ebyokuddaawo kati ekkololo okwekaza obwekaza ate abantu kati dokita bali mu kkuba mitima gyakaloba dendako kabe kaswe nkubulire sijja kusala mu vibe yo era kyova olaba nti kati mmwe nadda gavumenti yaffe ya Uganda abali mu diaspora bwe tuba twogera ku bino ebintu please temututwalanga kikolimo gye muli no mutwale ng'ab'omukisa because we are advising bye mutamanyi be tuli mubategeeza anti kakati mutusembeza kumpi ne tubayambako just gavumenti ziri ezitegeera kyova olaba mu Bungereza n'amakanisa ago galaba ekkanisa ezo bazizuula nti no ziyamba abantu gavumenti yali eteeka ssente nnyingi nnyo mu rehab mu kyebyo bagenda okkizuula ng'ekkanisa za Pentecostal church zino zikwata abantu okubabuulira enjiri naye some work nti abantu bakyukira ddala kati kkanisa ezo ze zikola e Bungereza we muba mukolezeza ekiweebwayo nga kya paundi 1,000 gavumenti erina kyetoppingako otegedde kati olaba zino ekkanisa va ku bano banankani bano bapasita ababbi olaba ekkanisa zino ez'abakayanja babishop Lwere Dr. Serwadda ebyo bakwata abavubuka abandi badde abayaga ne babateekaawo ne babayibuulira enjiri ogenda okulaba omuvubuka avuddemu ekyamakulu kati eyo ekkanisa nga ey'abaserwadda balwere baani gavumenti ya Uganda singa eteekayo obuyambi ne programs ne sponsoringa ne tebakikola the same applies to us gwokimanyi singa abalinanya president Museveni ne first family singa batwagala nnyo kubanga ffe we update them ekiri kati mwoza najja ddi ku ground okujjako nga bamubba bubbi naye bw'ateekako kaye wisdom ng'alina edokita ga ono mugayi kyayogera kituufu kubanga nze sigenda mulimba njagala ligase ya president Museveni at the end of the day ng'erina weeri let me tell kati kansooke mbuuke katemba kubanga kati nze kiri ekkololo 80% mbirabanga katemba nanabe bano ba useful idiot buli omu alaga card okumanya bannange waliwo ebintu ebisiru kati kankubuli osobola okusanga Natasha nga alaga card mbu ngenda kololo on what ground osobola okusanga katugambe kalugire nga oba mutabire nga didde card bamuyise kolona ku social media mbu yewana hero bisanga bana abasiru nanabyo abantu ne TV za wano zaggwamu ensa mbubalaga oli bapadde card ne parking ya VIP bitya so what kikugata coach kyenkugamba so what inze nakoma ogenda omukulayira kwa president ndoze 2 times emabega yes no 1 time ogwaggwa ne guno otegede kyengamba those are 2 guno n'ogwaggwa why kubanga waliwo ekintu kyokoowa nenga because let me tell you kati kankubuli okulayira kwandibadde kuli nti waliwo ekipya ekijja nga buli omu akyesunga nga olaba mu America nti baagala okulaba omuntu azze nti ono omusajja azze aleese emirimu bwegiti alina enkyukakyuka gy'aleese right now obeera ku CNN olaba nti waliwo omusajja gwe nalaba yali mujasi nga muddugavu yateeka emikono bwati wabweru ne bamukupa pepper spray yamukupa pepper spray osegera kubanga kati regime ya Biden yeriwo bamukutte otegere kyengamba naye singa byabadde bya Trump was so reluctant about torture yaba blacks kati Biden ate ye vari yabaddugavu najongerako waggulu which is okay because wabaawo enkyukakyuka mu bukulembeze waliwo ekipya ekijja okay kale tukkiriza president Museveni yagenda okufuuka president now kipya kikyaleeta okibuuza nze kale gwe Museveni gwe kipya kikyoleeta olowooza na bulowooza byoleeta okujja otunyumiza ebyeruweero kyenkugamba kubanga kati kiba nawala okijja nawala kati ate bobi ebya bobi biri ku ngalo bwe biti nebwo kati kankubule dokita kankiddemu Bobi Wine watali tufuukako president wa Uganda omwana we Solomon ajja tufuga okijjawa omuntu omugezi yenna njagala tune Bobi Wine buli wadda newe yabadde ku gundi ku yidibiti anga asubulwa abasiraamu omanyi yakoze buli wayimirira nga ayogera n'ebyamagezi ayimirira n'omwana we those are true leaders amakulu gacho mumulaba amakulu gacha mu training uwo mutwala mu disco na kulya nankani sebo wange tanatuka anti nedda sigamba uwo bali waliwo ategedde naye kakati omusajja buli wayimirira mu bantu n'omwana those are true leaders sebo ayimirira n'omwana we
babala iche kiri mugisha muntu kye yagamba no amanya mushega kye yagamba nti tuzadde abaana tubakuliza kololo tuba tutte masomero ga international tubawadde buli kimu but at the end of the day they have become nothing in this world. Ne yate waliwo omusajja wita Bwino yakulya mu ghetto nakola emirimu gya ghetto na he has made it kati nafuka MOP kati avuganya kwa president naye amanya mushega is one of the yomu kuba pillars ba government eno agamba abafe tebalina na kyebogedde ku ggwanga. Bwino eyandibadde Bwino ku lubiri lwaliko ate ngenda kubulya ebyettaka omanyi kati eno government waliwo abantu abakola ebyekisiru omanyi nti no balina omukazi gwe balese agamba nti ettaka lirye nja kunnyonnyola nkulaga obusiru bwa ate olowooza balina kyebasobola okulwana era kyebakola kuddya wisdom mugamba nti bakubanja emisolo mugamba nti wabba ettaka okulwana kwabwe basobola nokukera enkya ne baŋŋaanyiina emmundu ne zibulanga ice cream kati bebakola bobi abaddawo emyaka esukka mu 10 omumeka ye oŋŋambe nti ettaka nja kunnyonnyera amateeka g'ettaka naye kansooke malize kino ekyokulayira twandibadde nti okulayira President Museveni ayina kyaleeta ne tukirabako naye bya kunyumya bunyumya. He talks about corruption. Kiki yali akoze? He talks about ettako dibba ekikulu ennyo kubanga ekimu government ya President Museveni tetwogera ku byakoze twogera ku bimulemye. Ate bwe bimulema gino emyaka gyagenda ofuga oba 2 oba 3 oba emeka oba 5 bwe bimulema ajja kuba tusaze kubanga come 2026 nze bensubira kalubalala twagala regime mpya. Now ekibba ky'ettaka actually kandete waliwo omusajja wamita Kananura Kananura omanyi Panamera enanye Kampala parents Panamera oyo musajja Kananura kangereza omanyi abantu ambalowooza nti buli munyankole kiri kye nagambye nti buli mugagga waliwo abantu nga nabo bababonyaabonya lwakwanga teboogera baba batya nga waliwo abamu abakifunamu. Omusajja oyo yagula ewantu awo ku Panamera 2008 alina empapula ndowooza lumundi zireeta nenziraga abantu tukozese ekiza omanyi otutayimira nabagagga bamu be babonyaabonya nga bahamu kubanga hamu ayina hamu bw'owuliriza ebintu bya hamu ayina issue nti Yesu omulaba mugagga ne issue Yesu okuya kubanga we babba hamu ne bamukuba empi we bamubbanga we bamubbye gw'omunaku ate bajja kuba mpi kati bano wa Kananura actually yafunye no Desh ayina n'emmundu kuba twabirayo ku TV waliwo endabiramu ye yemabega omuyayi yazze nabba ensawo kumbe nga mulimu emmundu ne miliyoni 10 yeekuuma nekye ekinewunsa lumu nali ntudde ku Panamera nendaba DPC n'abapolisi ng'aye emmotoka nga 10 ng'alumbye omusajja oyo ku ekyo kifo kya Panamera nenne kati Desh lwakubanga naye alina contact n'abaako be yakubira naye ekyannewuunyisa ngendo kizuula ng'ekifo kye waliwo abayindi abaagala okikozesanga parking nga munnayuganda Kananura bamuvuddemu olwa ssente bano abayindi omanyi kye bakola toli balabako mu kooti bagenda ne bamuwaabira. This is very funny. Bagenda ne bamuwaabira nga bakozesa company basobola okulijesalinga company katugambe ne balijesalinga nti Flashlight Company Limited nga yekuwabidde gwe Kananura bw'ogenda mu kooti waagiwangula ng'enkeera bagidissolvinga ekkooti wegamba sasula Kananura obudde miliyoni 3 kati kubanga bano abayindi bakolagana ne URSB bakolagana n'ebitongole wane bidijesalinga company ng'akubayo nga dissolvinga wayita ebbanga nga mwezi ng'odda mu kooti bannaye company eno tennaba kunsasula bagenda oginonyeza nga bagidissolvinze dda nga teri nayo bwe babonyezabonyeza Kananura kati bwe tayimira nabagagga bamu be babonyaabonya bannayuganda boogerako fe abanaku ate bagenda twesangulizaako batufule toilet paper. Otegedde kyegamba otegedde bwe baba basobola okubba Kananura eyagula ettaka eryo erya Panamera 2008 zonna empapula zirina nenanyini waayo talabika bali bonna from Uganda Land Board simanyi Buganda bitya KCCA bonna teri ayogera naalikeyiminga taliiwo eba company yakawangula company ezo mu kooti tebamusasulanga naye bakerenca nga bagizolvinga. Kiringanze kye bankola basooka ne bagamba mbwe ettaka lyennagula eruweeru bagamba lya munnakenya we bamala erya Kenya ne bawaaba mu kooti nti lya nema by Uganda ni laws nema te owninga ttaka nje biraga abantu era nga oba 15 nseka noseka lwaki bakikola kubanga we babonyabonya kaye wisdom otomwagira gwata ali ekasanga ti ali eruweero ali esingo
bagenda kubba kati ebyo President Museveni wajja okulayira n'atabyogera bano byogera n'atabikola ajja kuba tusaze ajja kuba tusaze tujja kubala bubazi actually kankubule President Museveni bw'atakola ku bintu bigatta abantu naye ajja kufaanana nga Amini actually n'Amini ajja kuba amusinga why because Amini asobola okulaga nti waliwo bannayuganda babana abagaggawala waliwo bano omanyi nti Amini yafuga Uganda emyaka 8 nga bamutaddeko embago naye nga Uganda bannayuganda basuubula President Museveni bw'atakola bintu bikwata ku muntu wa bulijjo wanu ng'okubalwanira ku ttaka ng'okukola ku byenjigiriza omanyi education yawo niyo ekyasinza obusiru gwe n'olubanga buli we tuca tusoma sentolensiwe niyoko bitya nfo ky'okusoma Mabira soma ate Mabira bamumenya Mabira gende manju eri ebibira bamenyamenyayo emiti omanyi ye gwe kankuwe info omanyi lwaki gavumenti yawano yakkiriza kumenya ebibira ebyo ante baagala olutalo lulala kuddamu kulabikira mu bibira kati Mabira bajimaleo Mabira omulaba wano olaba miti gende manju wa buli wali kibira operation yali yakusanyawo bibira bobi wayingira ekibira bamutegera ajja kujja muteme bibira tulema kutwala embere abasajja bagera anti nkubuulira nze bwe nzija wano am a political and social analyst owagira President Museveni naye the truth is this kati akasana wekakwokya gwe omuntu wa bulijjo bo batambulira mu SC otegedde kati President Museveni bw'atakola ku bintu social services mu bantu ajja faanana Amini kyajja osinga President Museveni ye yalwanira omuntu wa bulijjo Amini yalwanira Amini wali waffe Amini yatambula kodi Kampala n'alaba abayindi weekend nga bebatudde n'agamba Uganda baliridda n'atambula yali weekend namugamba ate Uganda basula eri mu ghetto koye wait a minute muri serious nti yakeera ku macha gamba kozi waliwo wano ekyogoba abayindi mbawadde ennaku 9 muve wano chovola ogenda kodi Kampala n'osanga Uganda awo lindako olina point gyolesa atenga nkulu nnyo mukulu tibuhabura President Museveni elect ali mu kusalinga ina olwanaku olwaleero ye kale Amini yatambula mu kuno alaba abayindi n'abagamba mbadde ennaku mmeka tubeereko genuine ova mu west katwogira wano ngave eddobozi ly'abantu Uganda bw'otambula ku suti muzee Kampala noyambuka nokirye nodda wansi bani abaliyo ganda nebizimbe babirambula kiro musajja olaba benzi eri awo n'amagye n'ogamba waliwo yafudde kumbe nayini wakyazze saamusa fe abatambula ekiro ogenda noga jeno gundi anti Kampala yonna President Museveni asobola okukola ekyo kinagamba President Museveni luli yatambula nga talina security kati netoye mugoberere ebikumibwa mamba omanyi ayingira mutoye nga waliwo abagikumi 15 kati yati kangu ono akumibwa tamanyi bafalawo naye Goliasa jinja lyali limu bajja kuleetayo ka Daudi ani yali amanyi okujjako Mukama Katonda tewali yali amanyi ti Bobi etime eno alijja bino ebigambo si byange byakayawezito gwe ola Daudi yakwata envumulo nga teri asuuya nga katono bweka mugwa wano Daudi nga takola nko ku training Daudi yalina baganda babamagye Daudi nga tajoininga nko magye Daudi tugenda okuwunzika Bayibuli nga Katonda agambye Daudi alina omutima ng'ogwange wallahi tusobola okukeera wano ng'empologoma y'emagere kati alina omutima ng'ogwa Katonda nze nkubulidde are you copy do you copy I'm trying kiddemu tusobola okubeera wano ffenna nga wotuloba dokita nga tetulinawo katima n'aka ka Katonda right now ng'oyo omusajja atakolangako magye Bobi Wine takolanko training tagendangako wa abadde mu nnyanya ze n'abeera mu nseenene kaakati Katonda nga yagamba oyo alina omutima ng'ogwa nga Katonda yatuvaamu dda kati nze naye tulina kukola ki noonya ewali okubeerawo kwa Mukama otegedde era bino nalaba omusajja yagamba naye yakkirira yagamba nina emmundu 3 tuli mu motoka emmundu 3 twamuteekako ettaka n'amatu gonna gayo ali eyo oba mugendo baaliwa
yafadde atakyalina kyatugamba katonda akimoomu buli gwolaba kati akeerewa wano ate kati kankubulire the problem is tojja kuja nze banabasa ate bayita balokole munnange oba tebasoma bayibuli tosobola kuŋŋamba woba osoma bayibuli I challenge abantu b'enarebe mugende mulabe ku lutalo lwa Dawudi ne Goliyasi tulukompenge olwa bobi anti mwe ba Goliyasi mulina emmundu enyonyi kakati enyonyi lwaki muzitwala mu Addis Ababa babate anti kati Uganda abantu kati leero tebakkiriza muntu nakusalimbira waggulu wali nekale mu nsi ate lulinga otwalinga tulayira nga president alayira mama nga fenna street zonna kakati yes president alayira nti ye sigala ewammwe waliwo omwogezi wa gavumenti yagambye mujja mulabira ku TV amacha kitegeeza katoke tujukiza abantu nti eno programs zonze tuli ku mukutu gwe bayita Kaye Wisdom Official awamu ne Flash Light International. Please, these are the two channels zemugeno sanga mufunako amawulire agakagwawo agessanyu aganabasanyusa aganabajaka nako n'ebirowoozo era bagambe bagendeyo wadde no YouTube eno gundi tambuza ka video gamba abantu share gamba abantu share subscribe Kaye Wisdom yaguddeyo YouTube channel bayita Kaye Wisdom Official go there and subscribe ekyokubiri tulina ne Flashlight International ya Doctor subscribe atonyi gene kali akadde notification tutambuze kubanga between now n'emyaka 5 obesa kale katugamba na mala ketano ne kubasajja ngari je balese much for muganda wange nange sibitegeera ne 5 jina gwako oluwoza tugere byamazi mutusasire tuchabuza ko bwebuza nga abantu omusajja kagwa mu 7 nze bobi ani kale kakole ekigundi katugezeko msati baburu nze bobi katolwa leero nentaddeko na kino kangeze webale kuwangula kalulu kana akalulu kazibu kantambuza nina pampa naye yes okulayiro ogenda kulayiro batugenda ku birthday kyonna kye kiri tuddawa kasansigala mu ntebe leka kati obuliro otya nakendezezaako n'abantu abasaba sente gwe bw'olaba gy'olaga gy'ogenda olabayo tekinetagisa kulaba nyo kuba nange nebuuza bwebuuza iwe gye tugenda onaamalako kubanga kati nali simanyi nti wano waliwo obumeme emyaka aga nali simanyi ne posta Uganda ekyaliyo kati nja kubuuza gwali ku ground simanyi ye paaka empya yadda ggulu muzeeyi olina gy'olaga ku mulundi guli najja ne president we Kenya nga nze simanyi nti parliament abantu bajjula ne basukka kanange simanyi bintu bilaba binsanga ebintu bitulekere amusayi muto tuyingidde nayagala dde okuwummula naye lwakubanga waliwo abankako okusigalawo nange kenyini naye kalata balaba bino bikapo byaffe fe tulibo twabagamba temutusiba bobi alina oluyimba lyaga banembagambako bino naye temunsiba naffe tubagambako bino twagala munyumirwemu naye amazima president yajja nekinyata nga yakaliwa president nayingira mu parliament president yatuka okuga nagamba I didn't know that you guys you're very many like that Uhuru Kenyatta yaseka katakirabanga president Museveni badensaba mu kisanja kino bakobaduiza president yavude nagamba nali simanyi umeme nti mweri mu Uganda kyekugamba emyaka aga umeme njagala tukole program doctor njagala zino noting njagala tukole program nga ya umeme osobola n'okukwatibwa obusungu wa umeme nakwimira mu maaso n'omukuba empi batubye njagala tukole program kusomera endagaano umeme gye yakola ne government ya Uganda nga president Museveni yabisainingako oba yaliwa ne president Museveni atakubwa yaga tanywa mwenge oba ebivuguto byanywa bamutera mu empeke ne abanywa mazzi kikaki noloza empeke oloza amazago ayamwa amazago oloza tamutera togere byamazi president Museveni tanywa njaga tunyumyamu bunyumya no manyi nti neda
asobola okuba nga akutte ekikopo nomanye nti no osobola okusanga waliwo amuteramu empeke nakubwa tukyebuzako bwebuza emyaka aga tamanyi tulina umeme nate bintu bimuyitirako bambi ng'omuntu yakyamanyi tulinayo ibbi mukulu tatukusekerera naye Museveni atuse okujja n'atugamba bana UTC eriwa ng'amanyi nti nno ekyaliyo ng'amanyi ate ekyewunyisa asobola okuba nga buli mwaka ng'ateekamu sente mu UTC naye nga yagwa dda emyaka njaga tukola programu buli bannayuganda obubbi bwa umeme gwe yakola endagaano emyaka 25 umeme era President Museveni byagambye okusazaamu endagaano alimba tasobola nze nagamba bawalambuza President Museveni e Malaysia Eastmond egenda okugula Nadi Bag kumbe Eastmond yabafere bawana ne bagiria kati umeme yasayininga emyaka 2 mwejo kankugambe katono fena twasoma abali e Bulaya n'abali e Uganda bujja kitegera umeme buli investment jekola return on investment efuna 20% nga magoba kanchinyonyero omuntu wa buli jakitegera tukola ka preamble tujja kola program ya umeme yevurazibwa ku masanyalaze ogajja ebujagali ye nanyini masanyalaze agali ebujagali nege tugenda okukola wetukerenjere tukola damu empya umeme nanyini wago kati wulira umeme wezimba wekwata neteeka emiti okuva ejjinja negirete Kampala kyebayita investment otegedde singa teekamu $1 million okuddira emiti negiteeka okuva ejjinja paka Kampala ng'etaddemu $1 million okusimba emiti that is investment. Government ya Uganda ejiddisa that 1 million ne 20% amagobo okusimba emiti otegedde doctor muwadde company amasanyalaze naye ne sente zekwata ogula waya okutuusa amasanyalaze ku muntu wa bulijjo ekyo bakiyita investment mu commerce otegedde kyengamba weteekayo waya okutuusa amasanyalaze ng'eyonoonye miliyoni emu okutuusiza waya government ya Uganda eyongeramu 20% okutuusiza waya umeme zebeetaddemu. Is that real business? Olese investor omwadde amasanyalaze go yalina ogatuusa wano naye mbu yo gatuusaawo kasita agatuusa nga egenda mu government ya Uganda nga nziza sente zentaddemu ompe ne 20%. How can you sign that agreement? Naye President tubadde kyebuuza nti Museveni muzeeyi ebintu ebyo nakyo bimanyiko ngenda tandika okucekinga kyayigwe nnyo kirabika bateekamu empe kubanga mumaze emyaka age nga simanyi nti waliyo umeme nze manyiyo ibbi omusajja ekituufu yegendereze kuba ndabira ddala embeera nsaba natakyakobera ekyayi wa President Museveni gwanywa waliwo ateekamu ekintu bana oluusi naffe tutyamu ne twebuuza biki simanyi naawe ofuza Museveni tuwummulemu tukole gundi njagala kuleetera ekigamba President Museveni ye Haile Selassie munnyonnyole yaani n'olwensonga eyo keep subscribing on our channels ku Facebook awamu ne ku Twitter handle mugenda kubiraba Kaye Wisdom Official Flashlight Channel International we tugenda bawereza in different style twabagamba that we are political and social analysts because ntino byonna bigwayo twandibadde tujja ne twogera ku byarwema bitya naye kati bikola makulu olwo tuli byogerako olulala ani asinga okuba raga mu Uganda omuntu tayalidde emmere omugamba raga bantu ali ku bunkenke sawa kati amafuta gagana mu 14,500 omugamba raga nenga tuina dipo ya mafuta godindako tuina dipo ya mafuta gali waggulu okimanyi nti amafuta mu East Africa ffe tusinga okuseera amafuta ate faba abakyasize currency enfu bayire kankuletere ne kino ffe tuguza amasanyalaze Rwanda Kenya Tanzania Burundi tubawa ne bagatunda 0% nawe efe gali expensive emirundi ena okusinga ziri ensi palala papa bwe tukomawo ng'ongamba nzija wano njogererwaga ngenda tujja kukola program ya umeme yokka ogenda kulabanga ne Uganda akagibaddemu era ngamba nnyo abaana abali e Bulaya kola sente oba okyalina opportunity kola sente zikole ojje ku channel yaffe Kaye Wisdom Official ne Flashlight International tukunnyonnyole sente ezo zikole how can
tukunyonyo nze nga kyengamba bulijjo abaana abali mu Dubai abali mu Arab Emirates companies nti wagenda afuna contract ya myaka 2 ofuna akadde kamukamu contract eyo ogenda okugwako ojja kuba okoze milioni 24 kale katugamba osigazaako milioni 15 wa 17 togenda kugula poloti jangwe kawempe jangwe ekisaasi jangwe ekawale wansi ogule obuyumba nga 3 milioni 17 nga bubu Uganda buli karumu opangisa buli burumu obubiri mitwalo 15 ngofune mitwalo 3 kali okasulemu nga olinde ekiddako nga tubate tuyambye kubanga okugula plot kirala nogizimba mu kirala they are two different things. Yes nzo ogula plot mu Kampala ngo omwana obadde okola mu Arab Emirates arisi nkugamba gende maya ogule eka gende eri ewaventanga buzi ogule eka zo mukaaga milioni 8 empiji wali expensive ewaffe pa eka ewaffe milioni 28 pa eka eri bagitagundi Kampala Metropolitan bagenda kuzimba ne kisawe kya UN ekyenyonyi walinze wendi nsolo n'okujjayo wadde akajiiko kale tukomawo ne episode endala eno episode 1 episode 1 okulayira ko kugenda maaso tukyali kulayira kitegeeza ki kati njagala tugenda kola comparison Ege Braslas oli ne President Museveni yes biki bye bafaanaganya kati yemu mumanyi tugenda munnyonnyola bafune batako chingako. So please kindly keep subscribing to our these new channels. The Flashlight Channel International, awamu ne Kaye Wisdom Official. These we got been collaboration together kwanga sharinga ababiri zitambula chechimu baba tonde ku machine kayaja kubanga nchaza ngabe muchaziza katuchifaba kula that style. Yes. Tubasebuddeko mwina abali mu diaspora. Thank you so much for loving us. Thank you so much for sharing our programs. You've made us what we are today because of some different issues in this country of ours, Uganda. Chovola bantino eri the Flashlight Channel Uganda ewumuddemuko for some reasons. We shall keep updating you, but keep watching the program that's over there. Good afternoon for today. We are coming back in episode B. Wetuli okubawereza. Akume.